Yes, A1 Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Alliance Smart, I charge the following offenses. Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Olusayikiwa Smart, How one is aggravated totally, under section 266 and 267 of the penal code. Omusango ogubagana okusooka gwasaliramu ekikontana n'akawaayiro 266 ne 267 Katonda ekitabo ky'eby'omukizo. Particulars of the offense are that Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Alliance Smart, and others still at large. The 18th day of May 2024, at Manja Village, Luengo District, robbed Gayondo Margaret, a green sweater. Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Olusayikiwa Smart, n'abalala abakyanoonyezebwa mu nnaku z'omwezi 18 Ogwokutaano 2024 ku kyalo Maanya ekisangibwa mu Lwengo mwabba esweta ya Kayondo Margaret Nakalala. And also the mobile phone handset, common 12, black in color, worth 730,000, immediately before or during or after the said robbery, threatened to use deadly weapon with a short, sharp knife, stick, against the said Gayondo Margaret. Era bamubbako n'akasimu ke ka Common 12 nga kaali kadduka ku mulango kabalirwamu $7,000. Oluvannyuma lw'ekyo okubaawo oba nga tekinnabaawo oba nga kibeerawo ne mukozesa okutiisatiisa nga mukozesa akambe akaali akampi nga kooki n'omuggo oyo ayitibwa Kayondo Margaret. Count 2, you are charged with simple robbery, contract section 266 and 267(1) of the Penal Code Act. Omusango ogwokubiri nagwo gwa bunyaguzi ekikontana n'akawaayiro 266 ne 267 akawaayiro akasooka ku kitabo ky'eby'omusango. Particulars of the offense are that Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Alliance Smart, and others still at large on the 18th day of May 2024 at Manja Village in Luengo, robbed Techno Spark 8 phone and a jumper, all valued at 400,000 from one Rebecca Drake. And immediately before or after the said robbery, used act of violence against the said Rebecca Drake. Era nga Chibumbi, Gumia Gaddafi, Okabi, Olusayikiwa Smart n'abalala abakyanoonyezebwa nga 18 Ogwokutaano 2024 era ku kyalo Maanya mu Lwengo mabba akasimu ekika kya Smart 8 ne mubba jampa nga byonna bibalirwamu $40,000 okuva ku omu ayitibwa Lubega. Oluvannyuma ng'omusango tegunnabaawo oba nga gubeerawo mukozesaako ebyanyi ng'ayitibwa Lubega. Count 3, you are charged with simple robbery, contract section 266 and 267(1) of the Penal Code Act. Nga omusango ogwokusatu nagwo gwa bunyaguzi ekikontana n'akawaayiro 266 ne 267 akawaayiro akasooka ku kitabo ky'eby'omusango. Particulars of the offense are that Chibumbi Achileo, Gumia Gaddafi, Okabi Grace, Alliance Smart, and others still at large on the 18th day of May 2024 at Manja Village in the Luengo District, robbed a mobile Spark 20 phone worth 470 shillings, cash 200,000, and national identity card
all valued at Uganda shillings 870 from Murungi Brothers, and immediately before or after the said robbery used active violence against the said Murungi Brothers.